ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد abalabe ba TV yaffe Nganzi eri eddoboozi ettongole erya Uganda Muslim Supreme Council eri abasiramu ba Uganda mwenna mukkirize tubalamuseeko nga tugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abalabe ba GTV wano ku lusozi kuli ekitebe ekikulu eky'obusiraamu e Kampala mukadde nga bwe tuli mu maaso gammwe nze Master Ziwa Ashraf Muvawala nga nze omwogezi owa Uganda Muslim Supreme Council oba kiyite ekitongole eky'obusiraamu. Sirinzeka wazira ndi ne mukadde waffe His Eminence Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Second Deputy Mufti wa Uganda. Era kamusabe abatole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzze olwaleero mu mbeera eno nga mwe mutulaba okusookera twagala twebaze management ya TV yaffe n'abakozi baayo bonna olw'emirimu omulimu ogw'ettendo gwe mukola ogw'okutuusa eri abantu baffe okubategeeza okubayigiriza okubagunjula n'ebifaana bwe bityo. Era mu kko eryo twagala tubannyonnyole tuyiteyite mu ebibaddewo oba ebiriwo mu busiraamu ennaku zino mutunuulira mu mikutu gy'amawulire gitali gimu mulaba nnyo abantu abatalina obuvunaanyizibwa boogera kino na kiri nga boogera ku Uganda Muslim Supreme Council. Kwe kuvaayo tujje twoleke gye muli tubannyonnyole tubategeeze mufune obubaka obutongole obuva eri Uganda Muslim Supreme Council. Era sijja kulwawo kamusabe mukadde waffe ababuulire abategeeze abasomere speech n'abategeeze ebigenda mu maaso wano ku kitebe kyammwe ekikulu ku Uganda Muslim Supreme Council. Sebo mukadde waffe. Batuwuliriza abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzze okuwabula ku nsonga ezigenda mu maaso kooti ze yasalawo ezoogezezza abantu ebingi ennyo ne zibatuusa n'okuva mu buntu n'okubeera nti bakola okukunga abantu mu ngeri etagwanidde, okubeera nti boolesa okwemulugunya kwabwe eri obukulembeze bw'obusiraamu. Ensonga ezoogerwako si mpya, zimanyiddwa bulungi n'ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council, era tukimanyi bulungi nti enkiiko enkulu ezikulembera Uganda Muslim Supreme Council nga mwotwalidde executive ne College of Sheikhs zombi nga zitudde awamu joint session, ate n'olukiiko olwa waggulu ennyo olwa General Assembly zaawa obuyinza ku ebyo byonna ebyagenda mu maaso. N'olwekyo ensonga ezo nga bwe ziri tekitegeeza nti kooti nga bwe yasazeewo ebeera ntuufu, era y'ensonga lwaki twajulidde eri kooti eya waggulu okulaba nti ensonga ezo ziddamu okutunuulirwamu n'okunnyonnyokebwa bulungi. Kya mukisa mubi nti n'omusango ogwo kooti lye yagusalawo tebakkiriza Uganda Muslim Supreme Council okubeera nti yennyonnyolako. Ekirabika nti y'embeera etali nnongoofu eri mu bulamuzi bwaffe mu ggwanga, kubanga tosobola kukolera ku kintu ekiri public ekitali kya muntu omu n'okisalawo nga institution yennyini eyogerwako tekiikiriddwa. Naye mu kutwalira awamu ffe ensonga tezaatukanga kuba tuzimanyi bulungi era tumanyi nti zijja kuggwa. Omulanga gwe tukuba eri mu abatuwuliriza abantu mwenna mu ggwanga naddala ab'enzikiriza y'obusiraamu okubeera nti muwa ekitiibwa obukulembeze bwammwe bwe mwateekawo mmwe bennyini.
enkiiko ze mwateekawo ze zivunaanyizibwa ku nsonga ezo zonna, so si muntu omu ng'abantu abamu bwe bagenda babungeesa eŋŋambo. Omuntu omu tasobola kwemalirira kintu ekyo wabula enkiiko enkulu ze zaasalawo, era enkiiko enkulu ezo ze zijja okuvaayo okusobola okweŋŋanga ebyo ebiriwo kati ebigenda mu maaso mu kkooti. Kye twagala okubasaba nti muleme kukkiriza kutwala biwungeesebwa n'abantu abalabika ebigendererwa byabwe eby'enjawulo, newankubadde ng'abantu abo balabibwamu okubeera nti basiraamu naye nga baliko embeera zaabwe ezitali nnongoofu ezibakozesa ebyo bye bakola, n'okubeera nti bakunga abantu abasiraamu n'abatali ne babayingiza mu muzigiti okuleetawo ensasagge mu bantu abazze okusinza Katonda. Embeera eyo tugivumirira era eragira ddala nti abantu abo be bali emabega w'ensonga zino zonna, so si oli omuntu eyawaabira omusango ku lw'eby'ettaka. Abantu bano tubakubira omulanga mubeetegereze bulungi ate muleme kubagoberera. Tuteekwa okutwala ebyokuyiga mu ebyo ebijja bibeerawo. Mu mwaka gw'1991 waliwo abantu abaafaanana n'abo empisa ne bagenda ku kitebe ekikulu nga balowooza nti ekitebe kiwambibwa n'amaanyi. Ebyavaamu mwenna mwabitegeera. Abantu babonyeebonye, famire zaayawukana, abantu bangi tebavanga nayo. Tetuteekwa kudda mu mbeera efaanana bw'etyo. Enkyukakyuka zaagalibwa era tewaliiwo atazikkiriza, naye zirina okujja mu mateeka ne mu nkola ennuŋŋamu. Tewali agenda zigaana. Naye omuntu okubeera ng'akozesa embeera eyo ey'okukunga abantu afaananako n'omuntu atambula ng'akunga abantu kugenda mu buyeekera. Era n'olw'ensonga eyo tukubira gavumenti yaffe omulanga okwetegereza ennyo abantu abo n'okukola ekigwanidde okubeera nti kikolebwa ku bo, kubanga ffe tuwa ekitiibwa emirembe ate tuwa ekitiibwa obumu bw'obusiraamu n'okukolaganira awamu n'abantu bannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo. N'olwekyo omuntu tayinza kulowooza nti ajja kukunga bukunzi bantu akolewo enteekateeka endala ekisobola okukyusa embeera, era abantu ng'abo balina okutunulirwa n'eriiso ejjogi. Mukama Katonda atuyigiriza mu kitabo ekitukuvu mu ssuula eya 49 aya ey'omukaaga ng'akoola abakkiriza nti bwe tubanga tuggiddwa omuntu alina ebikolwa ebiteekakasibwa bulungi oba ebikyamu ebyebujeemu eby'obugwenyufu, bw'abagiranga n'amawulire tubeere nga twegendereza, tuleme kumuwuliriza, era tubeere nga tutunulira mu mawulire ago okugasengejja, kubanga tuyinza okukozesa amawulire ago ne tukosa abo be tuyinza okukosa nga tukikola mu butamanya, ng'ekikoleddwa mu muzigiti gw'olwaleero nga jjuma ewedde mu muzigiti ogwa National Mosque ogwa Gaddafi National Mosque ku Oli Kampala. Ekigambo ekyo tukivumirira nnyo, era n'oyo abadde emabega waakyo tumuvumirira era tumukwasiza Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe tusaba ab'obuvunaanyizibwa ab'obuyinza okulaba nti embeera eno tebasaanidde gitunuulira butunuulizi na kubeera nti bagireka okugenda nga bweri, kubanga ekyo si kya bugunjufu. Abantu tukkiriza nti olina ekikuluma naye ate waliwo amakubo g'oteekeddwa okuyitamu okubeera ng'okiruŋŋamya, so si kujja kuleeta nsasagge. Kya mukisa mulungi nti tewali bakoseddwa mu mbeera ebaddewo ey'abantu okubeera nti bakuluguka okufuluma omuzigiti omukulu olunaku lwaleero. N'olwekyo tubakubiriza abantu muleme kutwala buli kyonna kyogeddwa oba ekiwandikiddwa mu mawulire oba ekifulumizibwa emikutu egimu egy'amawulire nga si bisengejje era nga tebiriiko nsibuko yaabyo. Muteekwa okubeera nga temweyingiza mu ekyo
kye mutamanyi, kubanga Mukama Katonda yatwewaza mu ssuula ye-17 surati Isra n'atugamba nti toyingiranga mu kyonna ky'otalinaako bumanyi, kubanga ddala amatu n'amaaso gaffe n'emitima gyaffe n'obwongo bwaffe byonna bigenda okubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero ku ebyo ebintu bye byalaba oba bye byakola oba bye byawuliriza. N'olwekyo tubasaba buli omu awo omwagaanya oyo avunaanyizibwa ku nsonga okubeera nti yajja ogikolako agituukirize nga bw'ateekeddwa ogituukiriza. Ensonga eriwo ffe tennatukanga ng'aba Uganda Muslim Supreme Council, era tumanyi nti ejja kuggwaawo mirembe kubanga tetwajeegaana nti teriiwo, naye engeri gy'eyogerwako mu bukyamu, ate abantu bonna abagenda bagyogerako tebatutuukirira na kuweebwa mukisa kutwebuuzaako, okuweebwa ekituufu, naye bagezaako okubuzaabuza n'okunnyonnyola eri eggwanga ebitali bituufu. Tubasaba mubeere nga mubiyimiriza. N'olwekyo tusaba abantu mwenna okubeera abakkakkamu n'okutegeera nti ensonga ezoogeddwa eziriwo eziri mu kkooti kati ffe aba Uganda Muslim Supreme Council tuzimanyi bulungi era tetuzeegaana, era tumanyi nti zijja kuggwaawo mirembe, tezirina buzibu bwonna buziriko. Aboogera bye boogera babyogera ku lwabwe n'ebigondererwa byabwe eby'enjawulo. Tusaba Mukama Katonda atukingirize obukyankalamu n'okubeera nga tetukozesa mpisa, n'okubeera nga tunyoomoola abakulembeze b'obusiraamu n'abakulembeze b'eggwanga lyaffe nga tukola ebikolwa ebifaanana ng'ebyo ebikoleddwa olunaku lwa leero. Tusaba Mukama Katonda atuwangaaze mu mirembe, atukuume mu kutegeeragana, era atuwe okubeera nga tusobola okunnyonnyoka ebintu byaffe n'okubimaliriza mu mirembe ne mu kutegeeragana. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebazizza mukadde waffe okulungamya kwatulungamizza, tutwale obubaka obwo bukulu, era nange okwongerezaako era okuwumbawumba tubajjukiza nti Uganda Muslim Supreme Council kye kitongole ekitwala obusiraamu bwa Uganda, kitambulira ku ssemateeka waakyo, n'olwekyo ssemateeka oyo alambika obulungi omuntu ayingira atya mu bukulembeze, aweereza atya n'ebifaanana bwe bityo. Era Uganda yonna ekiikirirwa, naye kyannaku okulaba abantu abayaayi, abakulupya, abafere baagadde nnyo okwetimba mu mitimbagano gyonna egy'amawulire nga balambika nti balina ensonga ebaluma, ati songa ate tebagirina. Bo balina bigendererwa byabwe ebitatumbula ddiini yaffe, wabula okuweebula obuweebuzi nga Mukama waffe bw'atugambye. N'olwekyo kiri erimu abasiraamu, temugoberera abantu abafaana bwe batyo, era mukole ekyetaagisa. Abantu module temubazzanga mu bifo ebyobuvunaanyizibwa kubanga tubalabyeko. Ekisookera ddala si bagunjufu, tebagunjuka, tebava mu maka amalungi nti batendekebwa, ate tebafuna mukisa okuyitako mu matendekero oba okutendekebwa eddiini yaffe n'okuyitako mu masomo ag'enjawulo. N'obubaka obwo mubeere bakkakkamu, obukulembeze bwe bagambye, mukadde waffe abagambye mubeere bakkakkamu kubanga ensonga ezo zimanyikiddwa era zikolwako. Ebyo byonna ebitambula mu mawulire tebiriiyo, si bituufu, bijingirire, bipaatiike, byabayaga. Mumanyi nti emyezi ena bwe gityo gitambula nga omwaka guggwako, egyo emyezi giba nnyo gy'abayaayi. Abayaayi batambulira nnyo myezi ena, gyegino njagala nnyo abantu baffe abatulaba mugiyige. Buli bwe mulabanga omwezi ogwa Novemba, Desemba, January ne February, egyo emyezi abayaga abafaanana nga abakoze effujjo bwe lityo muzikiti beeyuna nnyo emyezi bwe gityo kuba omwaka guba guggwako. N'olwekyo tubeegayiridde muyige, mutamutambula era temukkirizanga okutambulira ku birowoozo by'abantu module eyo. N'obugambo obwo tubaagaliza emirembe, mukuume emirembe buli wonna gye mubeera, mu mizikiti n'ebifaanana bwe bityo. N'ebigambo ebyo tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.